Also called Bobi Wine. I'm a devoted member of the National Unity Platform, a card-holding member, and indeed, I was recently re-elected as the president of the National Unity Platform. Madam Chair, I'm here to respond to the call by the Secretary General for members to express interest in running for office of the President. Madam Chair, I hereby present myself. I am willing and ready to carry the flag of the National Unity Platform as presidential candidate 2026. Yes, ready to submit to the chair your papers, sir. Madam Chair and members, with me I've carried my Senior 6 certificate. This is my Senior 6 certificate. I've also carried a diploma. I also hold a diploma in music, dance and drama of Makerere University. I also hold a bachelor's degree in law of Cavendish University. Madam Chair, also hold a certificate of leadership in 21st century of Harvard University. I also have a Mchaka certificate. Yeah, the Kyagulanyi certificate will not qualify. But we shall also receive it for recording purposes. It's the same. It's the same. Of the National Unity Platform, we have received your applications expressing interest in carrying our flag as a presidential candidate, and we've gone through your documents and you've met the requirements. We are going to forward your application later to the relevant organ for further processing. Thank you so much. So allow me officially, since we have requested, like I'm saying, we had asked for 2 copies of your documents. Now I am going to submit back. Can we have some other members? Our colleagues in the gallery, please give us some few minutes and the chair makes some final remarks. Like I was saying, we had requested for 2 copies of your academic documents, which you have presented. We have received and we are going to return 1 copy to you as evidence that you really submitted your documents to us and we have received. So I'm going to formally hand over this to you as proof
that you submitted your documents to us, Mr. President of the National Unity Platform, as we wait for other candidates. Thank you so much. Kokonyo. Kokonyo. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Mr. President kunga! Abanange kya mukisa era kya kitiibwa nti olunaku lwa leero nange nze nenyanukula okuyita kwa Secretary General w'ekibiina yarangirira nti abo abasobola era bandyagadde okukwatira bendera ekibiina kyaffe okuvuganya ku bwapulezidenti bwa Uganda. Oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo n'okwerowooza n'okwogeraganya n'abantu b'enjawulo nammwe emikwano gyange nate ku mulundi guno nsazeewo omulundi ogwokubiri okwewaayo nkwatira ekibiina kyaffe flaga bwa pulezidenti bwa Uganda. Njagala mmanye baganda bange nti si kinyumu, si kwagala nnyo, si kwagala bitiibwa oba tutumu, naye waliwo olugendo olutannaba kugguka. Olwaleero mwandibadde mundaba ne baganda bange kuba buli bwe mundaba wonna Edi Mutwe ambeera ku saidi oba ebiseera gye bivuddeko nga Edi Mutwe bw'abaawo ku security kubako abantu nga bamacete. Nyina ne mikwano gyange mingi nga Bakibalama eyali ne bawange Magere, nga Mwami Damulira eyali muwagizi waffe nnyo okuva ewa Kiseka n'abalala bangi tesobodde kubeera nabo olunaku lwa leero. Naye ndi musanyufu nti baganda baffe bakiikiriddwa. Kya kitiibwa nti olunaku lwa leero zize ne maama wa Edi Sibuufu gwe tumanyi nga Edi Mutwe abeerewo olwaleero. Ndi musanyufu nti olwaleero ndi ne maama wa Machete oba Sekitoleko Yasini kubanga Sekitoleko taliiwo, Edi Mutwe ali mukomera ne Machete bali mukomera awatali musango. Nzize ne mukyala wa muganda waffe eyabuzibwawo John Bosco Kibalama yali neiba wange ng'emyaka egisoba mu 6 tannalabikako naye ngera tukyamunoonyera nga tukyamubanja kuba bamutwala tubamanyi. Nzize ne mukyala Damulira, Mwami Damulira bamubuzaawo yali akolera bwa Kiseka paka olunaku lwa leero tannaba kulabikako. Of course nzize ne mutabani wange Shadrack Mbogo naye abeerewo ku lw'abaana bange, naye okusingira ddala nze ne mukwano gwange asinga gwe bayita Babula Kyagulanyi. Okujja n'abantu bano njagadde enju yange ekiikirirwe, naye n'okusingira ddala mikwano gyange bakiikirirwe okutujjukiza ffenna nti waliwo olugendo olutannaba kugguka, waliwo unfinished business. Twawangula ku mulundi guli akalulu kaffe ne bakabba. Bangi baali baagala tubiveeko ne twagana okubivaako kubanga tetugenda kuwanika paka nga tutuuse etwagala okutuuka. Kwe kusalawo olwaleero nesowoleyo era baganda bange mwenna aba National Unity Platform mbasabe obuwagizi. Singa munankwasa flag okubakiikirira sigenda baswaza, sigenda batiiririra. Omusajja tumusobola ate nange mwewulira. So bwe munanneesiga baganda bange kakasa kijja kuleetera ne Uganda yonna okunneesiga era nkakasa nti obuwanguzi tujja buleeta pozi nga twegaseeko okulwana kwaffe ffenna ffenna ne kaweefube waffe ffenna ffenna tulabe ng'obuwanguzi bwaffe tetukoma buwangula wabula nga bulangirirwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama atukulembere mu lugendo luno. As a way to respond to the Secretary General's call, a while ago the Secretary General of the National Unity Platform sent out a call of expression of interest for all those card-holding members that would like to represent our party in the presidential election. I hereby present myself to hold the flag of the National Unity Platform in the forthcoming 2026 presidential election. I've submitted my documents and I'm ready and good to go. With me, you know, usually
When I appear, expected to be on my side is my brother Eddie Mutwe. People on my security like Secretary Yasin, also known as Machete, but we don't have them today because they are wrongfully detained. Eddie is not here with me, but I am here with his mother. Machete or Secretary Yasin is not here with me, but I'm here with his mother. John Bosco Chibalama is not here with me, but I'm here with his wife. And Damulira is not here with me, but I'm here with his wife. I also came along with my son, Shadrach Bogo, and with my bestest friend and wife, Babi Kyagulanyi. Also among the people who came with me is Kojamaka Liwa. Mubamperekedeko mwemuli Kojamaka Serunkuma atenga ye pilot waffe. Tuzenga tumazeko basebo ne banyabo. Tuli mu Luzungu. Yeah. We have come ready and good to go. My promise to you, members of the National Unity Platform, if you trust me with the flag of the party once again, I promise not to let you down. I promise to bring victory. I'm not guaranteeing the announcement, but I trust that with efforts of all of us, friends, we can have our victory announced. I am sure we are going to get the victory. But to announce the victory is going to take all of us. So, if you trust me, I will ensure that I use all my might in this forthcoming protest vote, not to let you down, ladies and gentlemen. Thank you very much, and may God guide us all the way. People power! Our power! Our power! People power! Thank you. Thank you very much. Waliwo ku nsonga y'ekibiina kino okufuna candidate ku bwa pulezidenti bw'eggwanga. Ku nsonga y'obwa pulezidenti bw'eggwanga 2026 twafulumya ekirangiriro nga 18 omwezi guno ogw'omukaaga nga ssemateeka waffe bw'agamba, era deadline eggwako lwaleero ssaawa 11. Ennaku 2 emabega waliwo mmemba waffe omu eyazze yadde mukyala naye empapula yataserezeza bulungi, ne tumusaba addeyo azitereze, tumuwa guidance yeetagisa, era tumugamba okomewo kati lunasukka lwakusatu essaawa 11, era naye tukyamulinda kuba takomyewo. Ye mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert mumulabye azze alese original copies zonna zonna ez'obuyigirize, era ng'ebisaanyizo ebitandikirwako ebisooka byonna byonna bituukirizza bulungi. Era essaawa bulayo essaawa ng'emu n'ekitundu tuggalewo kati we twogerera ku ssaawa 11 tujja kuba tuggalawo. Yenna ajja essaawa eno tumwaniriza, tumukonerako, era tulwali mu ofiisi yaffe tulinze bakandidesi bonna bajja paka ssaawa 11. Bazikoona ssaawa 11 so far tujja babuulya bakandidesi abanaaba bazze, naye we njogera essaawa eno tukyalina kandidate omu, mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu. Nabyogedde mu Lungereza.